yes, His Excellency the Ghetto Gladiator Bad Bobi Wine asaze okusinkana abayimbi era nga mu kusinkana y'abayimbi bayogedde ku nsonga nnyingi. Jjukira current situation mu Uganda, omuyimbi takkiririzibwa kuba nti alinnya ku stage nga bagamba nti pandemic ya COVID egenda mu maaso n'okuba nti ebonyaabonya eggwanga kugatta n'ensi yonna. So n'olwekyo abayimbi abasinga nabo ekityo babadde baddukira nnyo ewa Jerusalem Salo okusobola okuba nti bafuna obuyambi. Oboolyawo abamu ku batonotono bagenda mu maaso n'okuba nti bafuna obuyambi, newankubadde ng'ate abasinga obungi nabo baviiramu awo ngalonsa. Abayimbi beetaaye, abayimbi batuka ku kiseera n'okuba nti oboolyawo Jeno wabayita agamba nti ayagala kubazanyisa komedi, bagamba nti ayagala kubazanyisa komedi ku bugenda maaso nakuba nti abatyobola kubayisa mu maaso okubawa obusimbi obuliko obukwakulizo n'okuba nti oboolyawo baba ati waabwe n'amagezi okuva mu bayimbi. Abayimbi b'e Uganda abasinga obungi abalabikirako eggulu still bazeemu okulabikira wa Bobi Wine. Kyanaku nnyo nti omuyimbi w'eggwanga ssaawa zino afa obwavu nga art industry egenda maaso n'okuba nti nzigale, so nga ate waliwo avenues zasobola okuba nti yafunamu ssente. Bangi bayogera bingi nga Bobi Wine bwe yagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo alekerera abayimbi ekintu ye kyeyavayo n'awakanya n'agamba nti if right time comes ajja kugenda mu maaso n'okuba nti abasisinkana. Yabadde ensikana ya lunaku lwajjo, bingi byadiscussingeko abayimbi bonna mu ggwanga, especially the new generation kwogata n'abakadde n'abalabyeko buli gena y'abayimbi yabaddeyo kwogata ne bacomedians ab'enjawulo basobodde okuba nti bagenda ewa Bobi Wine. Bobi Wine waliwo bye yagambye abayimbi waliwo bye bagambye Bobi Wine, era nga Hillary Kiyaga yasobodde okuba nti akwasaganya ensonga z'abayimbi nga zino okubeera. Ssaawa zino opposition ne gavumenti bagenda mu maaso n'okuba nti balwanira power y'abayimbi, era nga bangi abeeyiye ku miryango. Nalabyeko IPAS, nalabyeko omusajja mukulu amanyikiddwa nga Fikfa Mike Abitone, nalabyeko Dictator Maka, nalabye Tough B, One Man Tough B, nalabye Maulana and Ryan, nalabye abantu ab'enjawulo Kabako, nalabye Nkikumi Birangirangi Daxi Vibes, nalabye Fefe Busi, nalabye Nina Rose, kwegatta n'abayimbi abalala badda Jandre, n'abayimbi abalala benasobodde okuba nti ndabako mpola mpola olunaku lwa Joe Emagere oba giyite State House Opposition. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimson Abamu Rich Boy Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otukkiririzaamu, webale kuba nti Eva obeerawo n'ogamba nti yesi n'okutambula n'endere moja. Badman Jimso asobola okuba nti oboolyawo akutuusaako ebintu by'enjawulo. Gamba otemu na Uganda ali mu Uganda ne bweru w'eggwanga, webale kuba nti otambula naffe okumala ebbanga lyonna, webale kuba nti otwesiga, webale kuba nti Eva obeerawo n'ogamba nti yesi n'okutambula n'endere moja okusobola okuba nti yesi funa ebyaka by'ebiggwawo mu art industry mu Uganda. Agenda kutumirako buli omu yenna ampa obudde bwe n'agamba nti alina okuwuliriza blood n'osobola okuba nti otambula naffe ffenna mpola mpola. Big up on yourself. Ngenda kusaba ekintu kimugenda maaso n'okuba nti osubscribing nga gwatanaba kuba nti osubscribe osobola okuba nti ofuna ebintu nga bino okuba nti otambula. Uganda music industry egenda maaso n'okuba nti eri close, era nga abantu bangi bagenda maaso n'okuba nti basuffering, especially babivulu promoter, abayimbi, bacomedians, kwogata ba distributors, promoters, distributors, abayimbi, ba presenters n'abantu ab'enjawulo abenyigira mu art industry ebadde close okumala emyaka 2, era nga oboolyawo Uganda egenda maaso n'okuba nti ebonaabona mu art industry. Abayimbi bavaayo buli kaseera ne bava nti baddukira eggulu. Tujjukira nti abayimbi okuli Jose Chameleone, Wizo Manizo, Aziza Bafana Kabako, abayimbi okuli Fefe Busi, abayimbi bangi nnyo abasukka 40 basobola okuba nti bayubako olubulu ekigere eggulu, basobola okuba nti baliira mu Jerusalem Sale, asobola okuba nti abayambako n'ekibiina kye kimanyikiddwa oba ne system gye bagenda okuba nti bateekawo emanyikiddwa nga Operation Wealth Creation. Era nga abayimbi bagenda mu maaso n'okuba nti mamiti nga Genono, naye wankubadde nga bagenda mu maaso n'okuba nti mamiti nga Genono, ebintu bye bagenda okuba nti bamitinga oboolyawo tebasobola okuba nti biyitamu bulungi. Wanene Operation Wealth Creation yasobola okuba nti oboolyawo ejjayo abayimbi okubawulira ekyokukola, newankubadde nga ate tebafuna kye baali bayagala. Era nga abayimbi wetwogera baako wadde ebintu by'eggulu, abayimbi bagezaako okuba nti oboolyawo bafuna oluwendo olulala okusobola okuba nti beetawuluza. Wano nno kikulaga nti oboolyawo ekintu ekyenjawulo kyagenda maaso n'okuba nti kibawo. Abayimbi bwe bagenda eggulu, omusajja omukulu amanyikiddwa nga IPAS Killer, Alexander Bagonza, Medini Ntinda, Yes Kigowa, Jakapoera yavaayo n'agamba nti kikulu si kyakubeera na ssente, amagezi gasinga ssente, n'ekirala nti abantu betukolera batugamba
tuyita ku criteria kini ku ddiru kiba kibatuyita nsonga lwekyo ye teyakibulaba mugaso kuba nti amitinga gavumenti abayimbi bangi ababadde bagenda maaso n'okuba nti babulaminga Bobi Wine nti abavaidinga era ng'obaolyawo teyasobola kuba nti abayita kuba nti abakolera oba abakozesa mu kampeyini ze ekintu ekyateekawo obukeeke ne bagamba nti obaolyawo Bobi Wine yagenda mu maaso n'okuba nti alya mu bayimbi banne olukwe Irene Namatovu Geoffrey Rutaya Kazibwe Kapo n'abalala basobodde okuba nti balakirirwako Ipaskila yes Dax Vibes Kabako Nina Rose still zetinti 10 birangirangi Maulana and Ryan abayimbi abalala bayitirivu ddala nokuli ba DJs okuli ba presenters basobodde okuba nti balabikirako emagere olunaku lwajjo okuba nti basala empenda okubujjawo ekintu ekyali ojjukira nti Bobi Wine abayimbi banne bagenda maaso n'okuba nti beesimbawo obaolyawo mu kuba nti beesimbawo abalala yabawakadde abalala n'abama ekyaviirako abantu okutandika okulowooza nti obaolyawo Bobi Wine awalana abayimbi banne naw olwabadde olunaku lwajjo emagere omusajja ono yagenze mu maaso n'okuba nti ayita abayimbi era nga bafunyemu ka breakfast ak'enjawulo ne bayimbi banne mpolampola mu kuba nti obaolyawo banyumyamu Nobianly kogata Bobi Wine n'abantu abalala basobodde okuba nti basisinkana n'okuba nti obaolyawo boogera yes their ideas about the art industry era nga industry bagala kuba nti bagikomyawo nga olina okuba nti etambula ajjukira tugenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo tutereeza corporate law mu Uganda era nga obaolyawo abayimbi bagenda maaso n'okuba nti balwana naye ng'ate eddoboozi lyabwe lyagenda mu maaso n'okuba nti ye kutulamu mu ngeri y'ebyobufuzi wano nno Bobi Wine yasabye buli munnayuganda nga muyimbi n'omuntu wa bulijjo n'agamba nti politics abeere politics n'ebyokuyimba bibeere byakuyimba n'asaba abayimbi okutandika okubeera wamu Bobi Wine yavudde n'agamba nti President Museveni agenda maaso n'okuba nti akwata music industry okuba nti agiza mu mikono gye nga alaba amaanyi ge tulina ga njawulo ddala naye ng'ate abantu bano tebasobola kuba nti obaolyawo bavaayo okugasa oba okuyamba art industry nga bwelina okubeera litambula kino nno kyaleeta abayimbi okugenda maaso n'okuba nti beesalamu n'okuva ku ludda lw'abantu okugezaako okuba nti banonyeza dictator Yoweri Kaguta Museveni akalulu era nga yagenda mu maaso n'okuba nti atukozesa ebbanga ddene agamba nti Museveni yabakozesa okumala ebbanga ddene ng'abafunamu nnyo naye ng'ate businga begatta ng'abayimbi ne bakibuuka in the first place obaolyawo ati industry yalibadde very far Bobi Wine yasabye buli muyimbi okusobola okuba nti obaolyawo avaayo amwegattako okuba nti obaolyawo bakyusakyusa eggwanga lyattu Uganda n'okuba nti obaolyawo batereezamu ebintu nga birina okuba nti bitambula embeera okuba nti etabuka embeera okuba nti etereera nti tulina okuba nti twegattire wamu nalaba Ipas nga challenginga Bobi ng'amugamba nti industry essaawa zino wetwogerera tetwetaaga kuba nti tusabiriza wala twetaaga okuba nti tufuna avenues entuufu ez'okuba nti obaolyawo tufunamu akasente wano nno Bobi Wine yasobodde okuba nti amurifaliringa ku omusajja mukulu amanyikiddwa nga Hilary Kiyaga Dr. Rudaman ye president oba ye minister wa art industry mu opposition oba mu NUP oba mu people power yagenda maaso n'okuba nti akwasaganya ekyabayimbi era ng'ensonga eno yagikuteeka nabwala n'agamba nti agenda kuba nti ajjanjula mu parliament okusobola okuba nti bayamba omuyimbi wa Uganda okuba nti corporate eterezebwa n'okuba nti obaolyawo omuyimbi agenda maaso n'okuba nti afunamu akasente era nno teyabadde just kintu kyakunyumisa oba nakuvimbamu wabula Bobi Wine akyasala empendo okuba nti obaolyawo abantu abagenda mu maaso n'okuba nti bamwekutulako mu kabulu akawedde agenda maaso n'okuba nti abakunganya nga abakomyawo mpolampola omulimu Bobi Wine gwayolekedde gwe kuba nti akomyawo Jose Chameleone ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool okusobola okuba nti nabo batula ku round table okusobola okuba nti batereeza ensonga bwe zino okubeera Bobi Wine yagambye nti Jose Chameleone muganda wange ate ne Bebe Cool muganda wange byaliwo naye ke kaseera okuba nti obaolyawo tutuula wansi ne tubigattagatta ne tusobola okuba nti obaolyawo tufunamu ekintu ekyawamu kubanga saawa zino neetaaga amanyi ga Bebe Cool saawa zino neetaaga amanyi ga Chameleone neetaaga amanyi ga Palasa agawizo maniza ka Kingsa n'omuyimbi yenna atandika okusobola okuba nti obaolyawo tukyuse eggwanga lyaffe Uganda Bobi Wine yasabye abayimbi okubeebereramu n'okuba nti banywerera ku nsonga ey'okuba nti bakyusa obulamu bw'abantu nga bavudde ku individual yes benefits okuddamu okuba nti obaolyawo baweereza abantu n'omutima ogumu nakitegereko nti obaolyawo Bobi Wine kino kyonna pressure evaayo ng'oluvannyuma lw'okuba nti obaolyawo abayimbi baagera mu maaso n'okuba nti bamusongamu olunyo lw'okuba nti yabalekera mu mbeera enzibu kwe kusalawo okuba nti obaolyawo abakomyawo ku round table okusobola okuba nti bateesa n'okutuula okulaba art industry gyegenda kwogata ne position byobufuzi abayimbi basobola okuba nti bejjayo okuba nti beddaabuluza n'okuba nti betereeza okusobola okuba nti bakompitinga mu byobufuzi ebyannamaddala jjukira nti abayimbi bangi basobola okuba nti benyigira mu byobufuzi newankubadde nga abatuni basobola okuba nti bayitamu mpolampola era nga ekibiina kya NUP kyali kisaala nnyo okuba nti obaolyawo kiyingiza abayimbi mu byobufuzi Bobi Wine yasaze okuba nti asinkana abayimbi for the first time basobole okuba nti bagayagayamu ku nsonga era nga ebirowoozo byabwe yabitwalidde ddala ng'ekintu ekikulu ke kaseera okuba nti obaolyawo opposition ne gavumenti okwegatta okusobola okuba nti baolyawo bakyusa mu mbeera z'abayimbi n'okugezaako okutereezanga ebintu birina okuba nti bitambula kyovulaba Bobi Wine
yasaze okuba nti obaoliawo naye asitukiramu asobola okuba nti ayamba bayimbi banne okusobola okuba nti beddabulula n'okwejja mu kinnya nga opposition nga gavumenti egenda maaso n'okuba nti eteekawo amateeka amakakali agaganya ebivulu oba omuyimbi okuddamu okuba nti alinnya ku stage. Opposition basaze okuba nti obaoliawo basala oluwendo omuyimbi engeri gyagenda okufunamu ssente. Bingi ebikoleddwa, bingi ebitondeddwawo, ebibiina bingi ebivuddemu naye byonna tebifunye bibala. Nsuubira kyekiseera okuba nti obaoliawo eddoboozi ly'omulimi lifuuka erimu okusobola okuba nti obaoliawo lyeyongeramu nga bwe lirina okubeera mpolampola. Mwebale kuba nti mutambula naffe amanyi eddoboozi omutantambi Jimson Amalunich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otwegattako Eva. Nzikiriza nkomye wano nkomewo ne story endala mpola mpola. Bye bye for now.